Ssaawa 12 ez'okumakya zigenze okuwera nga tuli Wandegeya mu kitundu ekimanyiddwa nga Veterans, era tugenze butereevu ku kifulukwa kye baatugambye olunaku lw'eggulo nti munnamagye yaganyuka Adam Kafeero eyawummulira ku dda lya Kopolo w'asula era watambuliriza obulamu bwe. Ono tumusanze mu kisisimuko era agenze okukyuka bw'ati ng'amaaso agakuba ku ffe. Okukusiigira ekifaananyi ky'ekifulukwa yazirwanako ono kyasulamu kyefaananiza ekiyumba ky'ensolo, kyokka singa nannyini nsolo katugambe endiga, embizzi oba embuzi abeera alinamu ku nsimbi tasobola kukkiriza nsolo ze zisule nga Kafeero bw'asula. Nsula bubi nnyo kubanga olaba n'ekiyumba kyensulamu mbeera nga ali mu kifulukwa mwensula ate nga n'ekiyumba ekyo si kyange. Oli yambudamyamu n'agamba beera ogira obeerako awo. Ono yalonda ebifaliso ebyakaddiwa, ebisuukasuuka, ebideeya ssaako ne bulangiti bye yeebikka, era alina n'ebigatto by'ayambala n'atalinya mu ttaka. Ekifulukwa baakizimba ne kikoma wakatikkati w'ennyumba era empewo n'enkuba bwe tonnya gujabagira. Ekifulukwa kino tekiriiko mulyango wabula omuwaatwa guno mwe yeesonseka nga bw'abeera ayingira asoosayo mugongo ate bw'abeera afuluma asoosa amagulu nga kasowole. Mu kusooka twasoose kulowooza nti oba oli awo ono erinnya lya Kopolo baamukazaako likaze, kyokka twewuunyizza bw'atusomedde ennamba ye ey'amagye ssaako n'ebibinja by'amagye bye yakoleramu ng'akyali mu magye. Nnamba yange eri 20964 Kopolo Kafeero Adam. Kafeero agamba nti yayingira amagye mu mwaka gwa 1984 oluvannyuma lwa kitaawe naye yali munnamagye era nga yajjanjabanga abayeekera ba Museveni mu nsiko. Yayingira mu amagye nga taata wange bamaze okumutta, yali 84 bamutira Bugerere eyo kyajjanjaba abayeekera. Yali dokita nga bamuyita Dokita Kafeero Eriyazaali. Mu kiseera ekyo Kafeero agamba nti yalina emyaka 15 era ayongerako nti balina bye babasuubiza nga bali mu nsiko nga n'okutuusa olwaleero byasigala mu nfumo. Kafeero agamba nti bingi bimuluma okutuuka olwaleero omuli okufuna akasiima k'Emitwalo 5 buli mwezi akatasobola kubako kikakola mu mbeera y'ebyenfuna eyeekanamye. Kubanga olaba omuntu yakayingira amagye n'amala oluva ku training n'afuna ennyota. Naye kati nga ffe twabeere ne tupatikana era ogenda okuvaamu afande kyaligonze yampana negundi okubeera nga ndi Kopolo ate nga ffe twasinga okubakolerera ffe we tutaali bo tebandibaddewo. Bw'abuuziddwa ekyamulobera okubako kyakola okutegekera obukadde bwe bw'ati bw'atunnyonnyodde. Omusaala ogwasooka okufuna twafunanga nsingi 9 yali 86 ate nga ssente wezifunira nga nzifunira wantu wala. Mubiseera bwe nali Moyo ne banzigye Moyo ne ngenda Bibia. Naffe tuloozezza ku buzibu Kafeero bw'ayitamu kubanga tuba tukyayogera naye namutika w'enkuba gy'avudde olwo ne tubuna emiwabo ye n'agenda tereeze w'asula. Kyokka ekyewuunyisa eno naye abadde tasobola kweggamayo era yeeyongeddeyo anoonye obubudamu ku mbalaza z'abalirwana. Enkuba egenze okuba ng'esammukamu ku ssaawa ng'emu ey'okumakya nga wonna waasula wajjudde amazzi agava mu mwala gwa Katanga Channel era ebimu ku bijjidde mu mazzi gano bwe omusota omunene ekibadde eky'obulabe singa gumusanze yeebase. Kafeero agamba nti asomba kasasiro mu bantu okufuna kyazza eri omumwa nga naye akiraba nti asula mu kifulukwa kyokka talina kyakukola. Abatuuze mu Katanga bagamba nti gavumenti kano ke kaseera okuyamba abasajja bayo nkwatangabo abaagireeta mu buyinza. Era yesi nnungi. So tutunuulira nti olunaku nga luno bandibadde batunuulira abantu abo nga babayamba ate ne ssente ezivaayo zonna eziyamba abalwanyi nazo zikola kikubanga nabo bennyini tebazifuna tebazenyumirizaamu. So nkuutira gavumenti eno eveeyo eyamba abo abalwanyi naye aba tebakikoze then omulama gw'olunaku luno guba teguliimu nsa. Kafeero asomba bisasiro oluusi nno abeera nga talina na kyakulya oluusi mu ebyo byennyini ebisasiro mweyeeyiza. So emyaka gimugenzeeko nga omulaba musajja akaddiye takyalina maanyi talina bulamu so yeetaaga okufaako. Sabbiiti ewedde minisita wa Kanyego Keruweero Alice Kaboyo ne minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Tugabye bategeeza eggwanga nti abazirwanako bonna abatuufu basasulwa era bali mu mbeera nnungi ng'abakukkuluma akadde kano be babaagana okusiima ekyabakolerwa. Abantu bangi basasuddwa abasigaddeyo be batono ate sente weziri tugenda kubasasula.
abaazirwanako bangi ne gye buli eno bakyakukkulumira gavumenti gye baleeta mu buyinza olw'okulemererwa okubawa be yabasuubiza nga balwa n'olutalo nga newankubadde abamu bali mu myaka emito. Richard Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika.